Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda, akyabakozesa nnyo ensobi era mukyagwa nnyo mbutege bwa His Excellency ate nga ye munanga ayitawo ng'ate atambulira ddala agenda mu maaso mweno nga muddeyo nga mugamba oyo Kyagulanyi tatuliiko, Kyagulanyi akola by'ayagala, naawe okola by'oyagala, buli omu akola kibula kimusanyusa kiwa mutima gwa mirembe era kimutwala mu maaso. Tulina omukulembeze omulungi, tulina omukulembeze ayagala abantu, tulina omukulembeze atwala Uganda maaso. Ensi bwe tunuulidde era essanyu ly'abaana Uganda. So bwe tutaba nga mwogera ebinene, mwogera ebisongovu, mwogerako ebiwanvu, bambi mulabye nnyo era tubagamba we are sorry for you. Ffe tutambula nga ne pulezidenti waffe tugenda mu maaso era nga tusuubira nti tusimbudde wano Uganda. Abannayuganda ffenna tubadde tulinda nga bwe bagera olugero ne bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama, naffe twekutte wamu nga tuwali kusosola muntu yenna era nga twaligamba nti ki tulabe nga tutuuka ku buwanguzi bw'eggwanga lyaffe era nga tumanyi nti bulungi nnyo nti bino Museveni abikola ayagala kulemesa, ayagala kusaanyaawo, ayagala kwonoona, naye eggwanga lyo lisigadde nga litambula nga ligenda mu maaso era nga Uganda yaffe eno ejja kuwangulwa era tujja kuba bawanguzi ate tujja kununula eggwanga. Museveni ayinza olowooza nti ategeera nnyo era ayinza olowooza nti aliwo okulemesa era ayinza olowooza nti byakola bimutwala mu maaso, naye twongera omujjukiza nti ate byakola bimwongera kumusuula kitiibwa kye awamu n'okumuggyako ak'obuntu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bantu bangi babuuza oba pulezidenti waffe yavaawa, oba bino ebyenjawulo byakola lwaki abikola, oba bivaawa. Kumbe eno mukununuzi ate era mukulembeze w'abantu. Abantu bamutegeera, Bannayuganda bamwagala, Bannayuganda bamwaniriza, Bannayuganda bamulaze omukwano ebbanga lyonna. So kyova olaba nga naye akola buli kimu ekisobola okulaba nga tugatte wamu nga tubali tusosola abawansi abewaggulu abali batya, ffenna tuli kitangaala, ffenna tuli kimu mu maaso ga His Excellency. Kyova olaba nga kola byakola naku lweggulo pulezidenti omulonde gwe twalonda gwe twawa akalulu yalabiddwako ku situti z'e Kampala ekiro ekyakeseza olunaku lwaleero ng'ali n'abaana ba situti abagabula emmere alya nabo okubalaga nti tasosola, talina gwasosola, buli omu amwetaaga. Kino kituwa kyakuyiga ki eri ba comrades abeerumaaluma? Twetaaga bumu, twetaaga kwegatta. Okitegeera obumu n'okwegatta bwe bugenda okujjako nnakyemalira. Naye omunadda mukwerumaaluma nti ate gwe gundi oliwo oti ate nze ndi ttiimu gundi. Nze muno mu struggle mpagira omuntu omu Bobi Wine gwe mmanyi era ye pulezidenti wange. Abalala mbaagala olw'ebyo bye baba boogera oba olw'ebyo bye baba bakoledde struggle. Kati back to what the president did. Yagenze munayo n'akyalira ku bwana bwa street, obwana obuyikayika emira, abasajja abakulu abebaka mu bikutiya, obwana obwe mulaba obubeera okwo nga bunusa amafuta bambi olumu, obwana obwo obubeera omwo nga bulonda ebicupa ku street obutalina bwakusula obusula ku street ku nzigi z'amaduuka. President yagenze n'abalaba n'abawa ekijjulo ne balya emmere nga ne president alya nabo ng'atudde nabo ng'abatuddemu. Kati ogenda kuwulira omugambo ogutokomoka mu bino mu buno bu propagandist buno obubuyenje buyenje. Ogenda waliwo kana akasajja akalina omutwe gulinga ng'eŋŋumi akakawala kasimake ka Calvin bikoze bitya mugenda kawulira we kaasama abo abaana ye yabatadde ku street. Mulya mmere ki mmwe tulemejjiwa abaana baffe? Mugenda kuvaayo mwasame kubanga mmwe buli bwebweni kyakola babasasula ku kikuba, naye ate ekyewunyisa n'ababasasula nabo balinga abatalina byakukola. Kuba kati osasula otya abantu naye ng'omuntu gwe bakuba everyday agoinga aya. Buli kaseera yeeyongera kwambuka, naye mmwe babasasula muvume, babasasula mumuwaayirize. Kati mugenda tandika okufulumya vidiyo zammwe ez'ekisiro. Yagenze n'ateeka abaana ku street n'atulimbalimba ababayaye be yabateeka ku street be batusala n'ensawo. Njagala mbategeeze guno omwaka 2024 tuli banjawulo. Guno omwaka 2020 nya tuli banjawulo mwera omuntu agenda okwasamira Bobi Wine tugenda kusabula paka over ku social media ne ka account ko kagende kaveeko ku social media. Tetwagala kutumanyirira president. Tena mumanyiridde ebbanga.
avaayo neyakayiga okwogera nayogera ku Bobi Wine n'atannayiga kunaaba n'ayambala kibokisi ekimu ne kiwunyana mwenna ne mubeera ku Bobi Wine nga mwasama. Nze njagala mbeebaze, njagala neebaze pulezidenti wange Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, babodegaadi baba bamubeerako bambi abatava ku lusegere, neebaza omwami S.G. Louis Lubongoya, mwebale nnyo kulumirirwa abantu. Kubanga nze nkuze kutuuka wane eno sirabangako Kizepa ng'ali ku street agabira abantu mmere. Wallahi simulabangako. Kizepa ng'ali ku street agabira abanako mmere. Abo abaana ba street ng'abazuukusa nga Bobi we yabazuukusiza nga bawe mmere. Nze mbadde simulabangako. Sirina gwe nali ndabye ava mu eyo family nti ali ku street agabira abaana mmere. Kati mwe temulaba nti Bobi Wine musajja wa njawulo. Ye mutuufu. Yayina okubeera nga ye pulezidenti wa Uganda era weyo gwe twalonda. Twagala ekintu eki kumulaba nga atudde mu ntebe. Enkyukakyuka ejja kujja. Oba mwagala oba temwagala enkyukakyuka ejja kubeerawo. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Oba abamu tuli batufudde, oba tuli batuli mu makomera, oba tuli twagongobala, enkyukakyuka ejja kujja. Erinnya lya Mukama lyebazibwa abooluganda. Ndi mulamu, mwebale kunsabira. Ndi mulamu ddala era mbasaba mwongere bwongezi ssaala. Omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye Mukama yamuyitiddewo naye nze nadduse mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago yabampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunsindikira abadokita ne banyongera treatment. Embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu. Katonda ampadde buwi another chance. Mukama abampeera omukisa ate ayongera obbakuuma. Tewabaawo kutya, tewabaawo kweraliikirira. Kino tujja kiyitamu olw'ekisa kya Katonda zaatuyisa ne mu birala. Mukama ab'omukisa tewabaawo akugamba nti nafudde, ndi mulamu. Oyinza nti ka vidiyo kakadde kapya kubanga amasasi gaakubiddwa jjo. Njogedde leero ndi mulamu. Nzaaloozi yasibujiigo. Mukama ab'omukisa. Toli yotya Bobi waffe yobulamu bugamba ki fabana baboda fetukubuzaako ssebo yensogira botya green nga tetunayagaliza muntu yenna omwaka omujjo ogw'emirembe ogw'essanyu 2024 katwagalize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the people's president w'abantu His Excellency Robert president w'eggwanga abaana b'eboda tukwagaliza omwaka 2024 n'emyaka emirala nga 10 egy'essanyu egy'emirembe kubanga gayi gwo ine ekintu kye wakola because wasowolayo n'osuula eri family yo eyali ey'essanyu n'oleka obulamu obulungi n'oleka eri ssente ze wali okoze n'oleka eri erinnya lye wali okoze n'ogamba kangende nnwanirire abantu ba wansi you know ate nga ojja kuli jimu enkambwe otegeera gye boogera nti simanya Bobi Wine leero afa enkyawona otegeera naye n'osalawo weesaddaake man tukwagala nnyo bulira gye wakozesa okutegeera okwesowolayo n'ogamba kangende nnwanirire abantu ba wansi naffe yello gye tukozeseza okwagaliza omwaka omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We love you so much. Straight away from abaana ba boda. Erinnya lya Mukama lyebazibwa abooluganda. Ndi mulamu, mwebale kunsabira. Ndi mulamu ddala era mbasaba mwongere bwongezi ssaala. Omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza
ye mukama yamuyitiddewo naye nze nadduse mu ddwaliro lya gavumenti emulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunsindikira abadokita ne banyongera treatment. Embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu, Katonda ampadde buwi another chance. Mukama abampeera omukisa ate ayongera obbakuuma, tewabaawo kutya, tewabaawo kweraliikirira. Kino tujja kiyitamu olw'ekisa kya Katonda zaatuyisa ne mu birala. Mukama ab'omukisa tewabaawo akugamba nti nafudde, ndi mulamu. Oyinza nti kavidiyo kakadde kapya kubanga amasasi gaakubiddwa jjo, njogedde leero ndi mulamu. Nzalozi ya Sibujingo, Mukama ab'omukisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bakozesa ensobi. Bano bonna bemulaba bali mu buzannyo bwabwe bonna babukola olwa Kyagulanyi, naye ffe tubategeeza ntubajjukiza ffe tutambula nga tugenda mu maaso. Uganda ffe etambula egenda mu maaso era nga tubasuubiza nti tewali kigenda kutuzza mabega. Uganda etambulidde ddala era nga egendera ddala mu maaso. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde okulaba nga Uganda etereera. Tumanyi bulungi nti ffenna nga tuli wamu agali awamu geegaluma ennyama, era Uganda eyawamu bannayuganda bangi bagitunuulidde ate nga tusuubira tujja Toli yotya Bobi waffe y'obulamu bugamba ki abaana ba boda omulungi gw'olina ogutwala mu maaso era ogutukuma naye ono omusajja Bobi Wine yavaawa. Mukama yatukola bubi, yatwala bazadde be nga bukyali, twandigezeyo ne twebaza abazadde. Twebaza bwebaza olw'okuba nti tukutta omukono ate otutwala wala.